Bakwemuli bulungi? Bulungi nnyo? Amina. Okusooka ddala mwebale nnyo mwebale okujja ku makya leero. Mwebale okuwagira omulanga guno ogwa Ssaabasajja. Tuzze wano olina ensonga okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Buli bujonjo obwaguliddwa ssente zivaamu zijja genda okulwanyisa obulwadde obwo. Ssaabasajja akoze omulimu munene nnyo okulwanyisa obulwadde buno mu Uganda ne mu nsi yonna. Mwebale nnyo mwebale okujja, twagala tuwagire nga bwe tusanyuka ate nga bwe tumanyigana n'okukwatira wamu. Ebigambo tebijja kuba bingi, tujja kwogera nga tumaze okudduka. Mwebale nnyo mwebale ddala. Starting point eri wali, so starting point webayimiridde wano webayimiridde tugenda kwetoloola emirundi 3 naye abasinze oyinza okwongeramu ogwokuna just ogatewo naye nga tugenda kwetoloola emirundi 3. Kino kyetukola nga bwe nabagambye ne bw'osanga omwana nga kulembedde tomusindika kuba oyagala kuwangula kuba gwe okubeera wano kyokka. You being here, you've already won. Buli omu yeekubireko mu ngalo, bw'otakuba mu ngalo gw'omanyi, but clap for yourself for just coming here. Now, let me have everybody over there. Abaana be baba basooka mu maaso tulyoke tulabe. Bw'oba tomazeeko 3 simusanga ekikulu wazze era okoze eki odduse. Kale, all of us over there. Anytime we're setting off. Anytime we're setting off. Wait. Come on, girls. Sebo owekitiibwa mukama wange Saalongo Godfrey Kibuuka, sebo webale nnyo okujja okutulabako north muno. Sebo tusaba abantu ba Ssaabasajja kubawe ekigambo kyose beyanziza sebo. Sebo omukungu owekitiibwa Lutaaya Sebo, webale nnyo okutindika okuba olugendo olwo olw'ebulemezi. Sebo omukungu bukiiga, webale nnyo webale ddala Kazindaalo. Kusookera ddala njagala nnyo okubeebaza, mwebale nnyo mwebale ddala okujja bannange mukubireko mu ngalo olw'omulimu ogw'ettendo. Ate twebaza nnyo abasobodde okutambula n'abaana. Buli ajja n'omwana tumukubireko mu ngalo. Abaana abo gy'emiti gy'enkya. Mwebale nnyo mwebale ddala baleeta era abaana tubeeyanjiza nnyo katusuubire banyumiddwa era ndowooza mukungu Bukiibi alina ebirabo byabwe. Njagala okwebaza nnyo ebbendobendo lya North and Counties erikulemberwa mukungu Bukiibi abateeseteese emizannyo gino. Bannaffe mwebale nnyo mwebale tuwe ku ngalo omwanguka. Era twebaza n'abadde mu ggwandiisizo abatukodde certificate. Twebaza nnyo n'abasawo baffe babalunda abanaye tubawe ku bugalo bamubalabako wano bambadde ebyambalo ebya bbulu. Bannaffe mwebale nnyo mwebale abataddeyo obudde bavudde lugendo ne bajja ne bayimirira naffe. Twebaza nnyo twebaza. Muwangale abasawo. Olutalo luno lwe tuliko Ssaabasajja lwe yalangira ku bulwadde bwa Mukenenya olumanyiddwa nga AIDS. Olutalo luno lubadde lugenda maaso okumala emyaka 2. Leero tudduse buli kajoozi akaguliddwa ssente ezo zigenda okuyamba mu lutalo olwo olw'okulwanyisa Mukenenya. Naye terukoma leero, luli continuous, lukyagenda lunaku lunaku. Twongere okulwanyisa obulwadde obwo. Buli koolina ng'okalinawo oba mu ssente oba mu ngeri yonna eyamba tulwanyise obulwadde buno
lwe lutabaalo olwo Ssaabasajja Kabaka lwe yatusindika okukola. Abasonze abaguze emijoozi n'abatusobodde kujja nga mwaguze emijoozi tubeebaza nnyo nnyo nnyini. Bw'oba omujoozi okyagwagala mukugu mu kibi akyalira egiwerawo mubutuukirire ajja gibawa. Sijja kwogera bingi okujjako okwongera obeebaza bannaye mwebale nnyo mwebale ddala okujja temujjanga okwo Ssaabasajja Kabaka awangaale.